Nawuliriza interview gye baggyeko ku mukulu gwe bayita Edrisa Musuuza. Nempuliza ne interview gye bajje ku mukazi we. Engamba naye abantu abali bategera mu Uganda baddewa. Ulira interview Banga lyonna yamaze nga pulezidenti tubaddewo nga tulina emirimu gyaffe nga tukola abantu bazimbye abantu bazadde osegedde ekyokubiri ebyamasomero abantu basomera kisegera beetaaga kwetagisa improvement ekyokubiri malwaliro health bantu babajjanjaba beetaaga mwetaaga improvement. Nalabye interview ngamba naye buyita minute. Ono muto gwakozesa okuyimba gwe muto ogumuyamba ogenda emukamo gwanya ne gumwambaza engoye n'agenda n'ayimba. Mbu abantu bazimbye masomero wegali mulalo wegali geetaga mbu etazi improvement mbu era Museveni abaddewo ng'era ensi etambula. Nawulidde interview ngane kiki ono omwana omuto gwakozesa okubala ssente gwe muto ogumwambaza engoye ngamba naye kiki kiri mu nsi muno tonvubuka ono empulira obusungu naye ate busungu omaze naye bwonvaako lw'ensonga bw'oba oyagala okutegeera obusiru bw'omuntu muwa omuzindaalo wattu abantu bano ate engeri gye baagala okuprovingamu nti b'amaanyi mu ggwanga gye tukomye bategeera entegeera yaabwe. Buli lwawo omuntu waakabano bano basereka educate ekka oba yasoma bate yasoma agenda kukola volongoto nga ne bono kwata fresh kid ajja ku explanation adefining ensonga naye bano abasajja abakulu abaakabano noyo nabo yegedde ebbanga lyonna yamaze nga pulezidenti tubaddewo nga tulina emirimu gyaffe nga tukola abantu bazimbye abantu bazadde osegedde ekyokubiri ebyamasomero abantu basomera kisegera beetaaga kwetagisa improvement ekyokubiri malwaliro health bantu babajjanjaba beetaaga mwetaaga improvement. Kati bwe twavudde ne tudda ate ku ono wulira emitwe gye gimu gisula mu buliri bwe bumu. When we are talking about Uganda and President Museveni, we are talking about Uganda, where it has come from, Uganda where we are now, and Uganda where we are going. So for you, who is challenging, what are you saying? I asked you, who has a better vision among the presidential candidates, and what is that vision? Because President Museveni's leadership has been very clear. If we are talking in terms of infrastructure development, isn't it happening? Are you seeing a lot of transformation in the country? Kati Nyamutoro, I can't blame Nyamutoro. Sisobola kunanya Nyamutoro kuba manyi mu National Advance Movement okufuuka kyoli mu office yonna. Bakujja ekiwojjo n'ofuuka kiwojjolo lingi n'ova mu kiwojjo n'ofuuka kiwojjolo lingi kati oyo si munenya. I don't blame her because I know how the system works, most especially on the side of ladies. When you're to become successful in NRM, they will dance you to the fullest to become what you are right now in that office. So I don't blame Nyamutoro to be where she is right now. Those NRM mafias, they can take you from west to east to south to become what you are right now in the office. So I don't blame you because now they upstairs you are not well. I know how the system, Museveni system works on the side of ladies. They can dance you to the fullest. Now I know the way how you behave because you've suffered. You've suffered to be where you are. That's why you reason the way how you reason right now. The way how you reason. You are no longer reasoning to your normal senses because
everything was taken away from you. Kati bw'ogatta obwongo bwono n'ogatta n'obwoli. Mama. Kyova olaba nti kano baakateekawo mu Ministry of Natural Resources bikoze biki kali mu kusayininga deal after bawaddeyo n'ekibira bawo n'ekibira kibawaddeyo ku Ntebe Road. Go wenna amanyi system ya Lembo ekola ku side y'abakazi. Kati yava mu kiwojjolo bamujja ekiwojjolo kati nafuka kiwojjolo lingi ali awo kiwojjolo lingi bamu yafuka kiwojjolo lingi okutuuka mu office awaali. She is no longer butterflying. Those mafias in NRM, they can dance calypso, they can dance reggae, they can dance ragga, they can rap, they can dance rap, everything concerned with the ladies. They can dance everything. They know they are good at that if it comes to ladies. So when you see Nyamutoro reasoning the how she's reasoning right now, I don't blame her. Nabala yembera gibabera mwabo. Out of video. Sigadde dakika 10. Jo nayogedde kabinja ka Anita Amongi kakoza ku social media. Okuvuma okuvvola bakandidate bafe ba national platform sabazanyidde katambi nga boogera ebigambo ebyo naye kamba fo bujulizi mutegerenze sirumba muntu nga sina bujulizi ba mwetondera ankubidde simu lero Ssemujju nagamba ntambi ndowooza olaba nange njagala kwetondera Ssemujju Nganda owekitiibwa Ssemujju Ibrahim Nganda nsaba bwali butamanya Ssemujju tusaasire eno ngenge twajikiya naye mama tayina ddiba ene ngonge tayina ddiba nabusa yagambye eki yagala baka kiko entertainment mpala committee entertainment yagalabeerako atereze copyright Joyce Bagala we are sorry abantu b'emityana tubetondera nnyo nakusinga bwali butamanya bana bro tumidde emityana ne butama twabadde mu kuziika nafiddwa twabadde mu kuziika naye nakozi ne mulibera mu nnyimbe nakuziika ewamu soogera ku muntu nga sina evidence oyo zimbula nga balumba Nabbosa bagenze balumba Ssegon bagenze balumba ne balumba ejinja balina be balumbye bakandidate ba national platform bagenze balumba Walukaga kati balumbye Nabbosa kati bagambye mbu Nabbosa yabagambye agenda tulaka kiko ka entertainment ne arts kati avubuka abasatu nga mbalaba ekitono nnyo buli mwalina diguli esookerwako naye tebalina mirimu kyekisooka tebalina mirimu qualifications balina basobola okwesimbayo wantu wonna naye tebasobola tebalina busobozi kati omuntu yenna kasitaavayo n'agamba nti ngenda kwesimbawo ekyo kyokka kimumala okuba nti wa busobozi alina obusobozi naye gwe alina qualification n'otasobola kwesimba wadde kubeera osusubo nkitegeeza tosobola ekirala Nabbosa mumanyu genda kugolola Moses genda mu music industry mu art industry onoonye Nabbosa yaani Nabbosa badde muzanyi wa binna Uganda kati waganja agenda kubeera ku committee ya music and dance and artists bagenda kubeera ku committee ya music and art mu parliament gwe n'ogamba mbu ate ye mukiiso mutusasula kubeera ko musime yayokyezza tulina kizibu mu Uganda oli ayogedde akakiiko kaye kubanga ye profession kati tomaze kukola research profession ye waluddawa nze oyinza okunsanga enkyanga nyimba 5 nga naye musajja yabeera ku social media nga ayogera okuyimba yakutandise dde nzira bagamba n'ebintu nerekereza katemba nerekereza okuyimba nenzirayo nensoma nembivaamu nete kisobola kungana bidde biri ngenda kuddamu nsobola okuyimba
kubanga asobola nesi ekyo nakivaako kati gobodda okujerega omukazi nga muzanyi wa binna Uganda nga tokimanyi nenga omujereze kubanga otolina knowledge babasasudde mukole ekyo. Ne okuteka microphone okatadde wano mukutta akasimu baka kamera muli awo mumuloza mumusinga okutegeera buli mukuba bawadde sedi mu public candidate wano baba soko ononyereze ku na bossa muzanyi wa binna Uganda yagenzo gati agenda ku committee eyo baba mulonze kubanga ye expertise mu ye sector y'abadde akole ebbanga lyonna mwe muli basiru mu professional ya makale bayita ba YouTubers a grown up man with a degree muli mukuchimuteeka no microphone tegesimu tandika okutokomoka omugambo lwaki sente bazadde bamwe tebaziryamu empuuta kumwe kuliko yasoma nga agenda kufuuka YouTuber kumwe abasatu Kasuku Shalom n'entambi kuliko yasoma nga agenda kufuuka YouTuber kuliko yasoma nga agenda kufuuka YouTuber ekyabasomesa kufuna mirimu ejiri professional mukole jabalima mu government enfu je mutembeeta kati ono eyalina skills of professional mu kuzanya katemba bwe bagamenti agenda committee ya arts and music ane museka busisi mbona bosa tosonyiwe tetwategera semo jonga na tosonyiwe kubango bongo temulina musoke mukole research mwina degree mukozeewo kibakulu kale mwina degree mukozeewo ki musobola kuyimira abantu bonna nesali musebo yanonyeza ba YouTubers mukole sako ba timu ya mwegendo okunganya ba YouTubers bukiiko omugenzi Isma Olex yina ani umula ya president kwa YouTube wabagundi ba TikTokers ani yali president nindako musoke muzijukize bwe bakola association ya ba bloggers muzijukiza yali Isma Olex yali president wa YouTube ba bloggers ani yali Isma Olex yalina degree tiyajirina nemwe mwali udawa where are you abaga muri ba intellectual ku media where are you mwagala kunga temwina TV so muna be employing bamba temwasobola participating amukulonda ba president ba gundi ba bloggers mu Uganda nga temusobola kufuna ko chifu nga Isma Olex yali president waayo ngeti yalina degree nga mubasatu balina degree zituddawo mukera kusiba mukera kuva waka ngoira ka microphone ko wano nakasimu oba ne ka kamera no tulaawo no tega kwogera mbozi kuono noli gwe tosobola kutuula creating kibayita content ate na kino kankibajukizo mba YouTube be Kampala boba tosobola creating content wo gwe ng'omuntu kitegeeza toli content creator boba tosobola creating story ngeva mu gwe nga teriretize ku kintu kyonna kikwasagana ku lugambo simanyo ne yakwanya ne simanyo babo nga tosobola creating a story yo that means you are not a create content or you are not a content creator era ne kuba YouTuber you don't qualify kubanga ba YouTubers worldwide they are content creators they create their own content but for you based on rumors mweta ba YouTuber yenna ye creatingira content mumbera kano kawonyide luga kubanga neche muzzemu nakyo kyenyini temukisobola so njagala bagamba mufokasinga ku National Advance Movement basasula nupo mugireke muleke nupo n'abakulembeze babo nabona fe main focus kujja ko Museveni namwe mufuke namwe bere bulungi njagala mukole video nga munonyereza ku profile ya Nabosa ne professional ye muleke mu kikole kimuleke mu demo ogere bwe mbate musobola mubereke semujigo mwogera ko news reporter taina njawulo n'abantu balala bonna ono segona akali ebyoya oyo laya mufere nabagambye teri muntu yenna ayitibwa loya nga si mufere teri muntu afuka loya nga si mukumpanya mukujju mukumpanya so kati mumbanga mu praising abakumpanya abafere
ne mu praising ne news reporter akunganya amawuli asoma amawuli mbwaga kunganya le kungamu buzavu muri mtu mulagwa akola na yono aina tangible evidence nga ya specializing mu art era muzanyi wa bina Uganda mulina ki temusobola creating content wamwe ku social media muyita ba YouTubers njagala mu providing a video nga 5 nga mu creating content wamwe nga basinga create wamwe nga temubesize ku bantu balala video de mukaba basa abankume tujja kusikana ku rocksatu kampu mulemo na kurenja neno video mugisale sale mugitambuze etuka ku byo muje yenna go kikwatako kimusingo specializing ambitundu bya chama au muri ba professional kimusingo ba YouTuber ba Uganda basingo specializing ko ngabayina ne degree bitundu bya chama ebi ekikintu echi bitundu bya chama au bibo bibasobola kunyumeza embozi ebisigadde byonna national matters is 0 social life 0 economy 0 ensinga bwetambula 0 tebana kibamanyi bamanyi ekintu eki bya busiro kuwomula kutambuza buseegu bye bamanyi ebyo they are specialized in that mukaba nkumire mweraba